myaka 6-7 okudda waggulu nga tomuweereza ku muziki genda kusala jama ne juma toli mama mutuufu era tulina kutula na wano. Omwana w'omulenzi myaka 8-9 tomuweereza ku muzikiti genda kusala dhuhur, asiri, magaribi, isha, hatta ne bwe kiba kyetaagisa boda boda emutwale zisasule kubanga kyobala kikulu. Kubanga kyobala kikulu zitekeyo. Waliwo abamu nga tubeera ng'osala kkubo omuzikiti guli kusala kkubo genda omusaze tekina buzibu koowa menyeka naye ng'olina byobala mu maaso. Omwana w'omulenzi akimanye nti omusajja essola ze ziba za ku muzikiti. Omusajja essola ya juma alina okugenda ku muzikiti asala ejjuma okusinga okubiibiita n'okujjula emmere ne TV. Ojja kubeera mama mutuufu ng'okakasiza nti omwana wo at least kale waliwo enzibuzibu nga subuhi naki subuhi taata watandikira naye ng'ogezezaako. Umma eno ey'obusiraamu efunye emunyenye nyingi nnyo, abakugu mu irimu, abakugu mu kusomesa obusiraamu, naye nga Allah ayisiza mu mikono gy'abamaama. Amakulu yeggwe. Imaamu w'abangi, mukwano gw'abangi Imaamu Sudais ow'e Makka, Seka Sudais omusomi wa Quran, ekyewuunyisa Allah ayisiza ku maama we. Allah ayisiza ku maama we okutuuka oyo waali w'omulaba. Era maama we yamukazanga n'amwesibako, genda ewaseeko osome Quran, genda ewaseeko osome Quran, genda. Nga bw'omanyi omuto kubanga omuto aba ayagala nnyo omuzannyo. Allah ayisiza ku maama. Amakulu yeggwe kati essaawa zino naawe okyasobola okukola ekyo. Abato baawumudde gye bali eka, omwana omulenzi enteekateeka ye endala alina okumanyira omuzikiti ku myaka egisooka. Obulamu bwe ne bubeeramu omuzikiti. Abaami abasiraamu be mulaba abanywi b'omwenge nga musajja musiraamu anywa mwenge, kiva mu kuba nti obulamu bwe tebuli mu muzikiti. Kubanga omuzikiti atononya otya onogera ku muzikiti ng'owunya mwenge. Omuzikiti gugaba levo ku baami ogwo gw'olaba. Omuntu yenna ajjumbira omuzikiti bingi nnyo bimuyitako otekyasobola kubikola. Tutambuddeko alhamdulillah ensi eno naye twagenda okizuula nga buli mwami omusiraamu kasita yesamba omuzikiti anywa. Kasita ajjumbira omuzikiti tasobola kunywa kuba ti onoonywa sawa mmeka ate ku muzikiti ojja mmeka. Era olutuuka bano basiraamu bonna baga nti wai owobadde eki anti ng'omwenge guwunya. Kati mutabani wo tomukkiriza okuba bw'atyo. Ate omuzikiti omuyigirire mu bukulu gumenya. Kasita aguyiga mu bukulu kati omwana wo kkiriza akukooye akuteganye naye olina kyobala. Insha Allah on time ojja kiwangula. Tofaayo na kukoowa, tofaayo na kukutegana. Tugenda kufunayo baadhi maalumaati ezimu ku nsonga abakyala bazi balina okumanya Nabbi zaatuyigiriza sallallahu alayhi wasallama, naye nga tuloziisaako amaaso. Zino ensonga wammanga nkulu nnyo ku mukyalo zimanya naye nga tuloziisaako amaaso. Gwe mulamwa gwaffe, gwe mulamwa gwe tugenda okweta. Neebaza nnyo abazze n'ebitabo, neebaza nnyo abazze n'ebitabo n'ekkalaamu nga bawandiika, era nga wandiika ennaku z'omwezi, ekifo, essaawa, erinnya ly'omusomesa, omulamwa gwe tugenda okutambuliramu. Bannyabo eno erimu abaatusooka ogiwandiika bawandiikanga ku maliba ga bisolo naye bawandiika. Ate ffe Allah atwanguyiriza ebitabo, empapula, amakalamu. Tetwagala kuwandiika, twagala kulaba firimu. N'otunulira omusomesa tunako mu kitabo nga bwewandiika. Abazze n'ebitabo ezo max, abatazze na bitabo eno si TV kubanga TV kizibu gitunulira nga bwewandiika. Kakati ensonga zino tujja kusooka ne hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu.
عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال نهى رسول لعن الله سبحان الله عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النائح والمستمع. حديث المبي قام بسات لعن الله النائح والمستمع. الله يقول من مشارة أكوه بووبه ngafunye musiba naddala ogw'okufiirwa Allah yamukolimira. Mukyala afiiriddwa bba, afiiriddwa mwana we oba kitaawo bannyina, n'atandika okulombojja n'akunkumuka ebigambo, kati nze ngenda kusigalawa, ngenda kuwangaala ntya, ngenda kubeerawo ntya, muyita tampitaba anyiize, kakati enyumba agindekedde, abaana bandekedde, bano abaana ngenda bakuza ntya. Lwaki omukyalo ono akolimirwa? Ekisookera ddala buli wofuna obuzibu n'otandika okwogera, ogenda kuseerera, ogenda kwogera ebinene ebikujja ne mu busiraamu. Kasita ofuna omusiiba n'otandika okwogera nga tosirika, ogenda kuseerera mu kwogera. Kati bano abaana ngenda bakuza ntya. Olwo nno mwami akoze ki? Nombuza Allah avuddewo. Ye kye kigambo kyogera omukyala atya Allah ti bano abaana bandekedde ngenda bakuza ntya. Tomanyi gwe bogenda bakuza, ye gwe bakuza, eyabateeka mu nsi eno tabalaba. Omukyala alombojja ebigambo olw'okuba afunye omusiiba mu kwolimire. La'ana Allahu annaiha, Allah yakolimira. Okolima at-tarudu min ar-rahma, okugobebwa mu kusaasira. Allah bagobye mu kusaasira kwe. Kibi nnyo nnyo okubanga ogenzeko ekikolimo kya Allah, kubanga tulina mukisa kusonyiyibwa. Kyobalaba ne shayitaani eri Iblis mal'un, yagobebwa mu kusaasira, teri mukisa. Shayitaani la'anahu Allah, Allah yagikolimira, yagigoba mu kusaasira kwe, tobaawo mukisa kudda. Omukyala yenna afunye omusiiba. Lwaki obusiraamu bwayogera nnyo ku mukyala? Abaami batera okuguma. Kizibu nnyo osanga omwami ng'ali awo ng'afiiriddwa ng'ali mu kulombojja bigambo. Kizibu. Asobola okulumwa era n'amaziga ne gamuyitamu, n'ayogera ebigambo biri bisatu. Naye omukyala waliwo abamu banga babatendeka na butendesi, ng'olaba nga yakoze rihaaso nga biri mu layini. Anyiize tampitaba, anyiize muyita tampitaba, nga biri mu layini. Ne weebuuza training yagikoleddewa. Tugambye lwaki omukyalo ono akolimirwa? Olw'ensonga nti bw'ofuna omusiiba n'otasirika ojja kuseerera mu njogera, oyogere enjogera ezita tawhid, ofulumye ebigambo nga bikuteeka mu bashiriku, ofulumye ebigambo nga biraga nti Allah taliiyo. Ti omukyalo omu yabuuza lwaki nze wayingwa nzigyeko, naye Allah talaba embeera gye ndimu kati sawa zino nzigyeko omwami tagiraba. Amukazi akaza amubuuza akana n'akataano, kati ku mbeera gye tulimu, tuli mu muzigo, tuli mu abo bwana bungi, onzijjako omusajja. Kiki ekikubirizibwa ku mukyala ng'afunye omusiiba? Sabr, bugumikiriza, guma. Omusiiba agulese Allah tabaaraka wa taala akulaba. La'ana Allahu annaiha walmustamia. Ekyenjawulo ekyewuunyisa, n'abatuddeawo abawuliriza ono byalombojja nabo bakolimirwa. Walmustamia, n'abawuliriza abatuddeawo. Mwazze kulaba mukyala munnammwe afiiriddwa bba, afiiriddwa mutabani we, ali awo alombojja mutudde musiriise, nammwe ekikolimo kibakuba. Walmustamia, n'omukyalo yawuliriza. Kakati ffe ate tukoze gwaki? Tuziza musango ki? Mumuwaga ake musirise ne muwuliriza byalombojja, you are encouraging her. Mumugambe, mumugumye, mumusirise. Mama Ibula sirikako, gumikiriza.
Allah tabaraka wa taala wali tajja tulekerera. Wal mustami'a natudda wawuliriza mustami'u amwise mustami'a kuba mukyala naye ekikoli mu kimukuba era naye agoba mu kusaasira mukyala munno mugambe nti jambo ebigambo birekera awo kulukusa okulomboja kuveeko. La'ana Allahu an-na'iha wal mustami'a bombiriri. Kati nze atudda waasirise ekikoli mu kinkubira ki omuwaga abamu abanyumirwa engeri style lujja kwesanga panga ebigambo then watasobola kusirika vaawo bw'omugamba nga tasobola vaawo genda otuledi genda emanju tobeera waawo. Ekyewuunyisa omuntu oyo alombojja ebigambo bwasigala yekka ate asirika bwalaba nga atundatunda tiryamulaba bwati nga bivaako bwalengerayo abazza abapya ng'asumulula. Kati bwe kiba nga tumugambyeko aganye katuveewo asirike. Kyokka ate ekyewuunyisa wakati mu mbeera efaanagana bweti tokkirizibwa ate kumuleetera mboozi za bbali. Kale kakati ne gundi oli kabaka w'egindi bagagga nnyo tebanyi kingdom y'eno kakati kubanga Allah aleeta emisiiba egyo mu maka gaffe tubeeko bye tulowooza tulowooze ku nkomerero tulowooze ku ntaana. Kyokka osanga abantu mayite eri awo banyumya ku politics economy bwegudde abasajja bali mipiira osanga mayite eri awo ono ali mu kulaga munne mujjawe. Jamaani mayiti buli weebeera nga waawa nga weeri era babuuza nti mayiti weeri nti ate najja awo kibakaleko naye kasi tejja nga weeri nyuma bikwatagana nakufa oba sikyo sirika oba sikyo sirika oba sikyo vaawo. Kuzuula kunene bida nene okubanga mayiti weeri nga muli mu kunyumya bya bufuzi bali mu kunyumya byabajja nabajja kati oli atandika okujerega mujjawe gwe bamuzzaako kale tekanebwekenkana ne figa tekuli nebakantu ntusobola kunzizaako buntuntu mayite eri awo. Kijja kitya okuba ng'onyumya ebyobufumbo nga mayite eri awo ng'ate wetwera ku mbaga ng'omugole atudde awo toyinza kunyumya byakabuli ne bamala bakuwulira omugole atudde awo ng'onyumya ebyentaana bakufulumyaga ono musezi mumugyewo wano abaana babannaabwe tebaagala bafumbirwe onyumya oti ebyentaana nga mugole atudde awo. Kati ate lwaki omufu abeerawo ne tunyumya ebirala tunywera byaki byantaana. La'ana Allahu an-na'iha wal mustami'a. Ensonga eno yakwegendereza nnyo. Omukyala kuba ebiwoobe n'alaajana n'alombojja ebigambo bino na biri ne bino ne biri Allah tabaraka wa taala yamugoba mu kusaasira olw'ensonga nti mu kulombojja omwo aseerera n'ayogola ebitali bya ddiini. Salama kyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzala ye Makka. Salama radiyallahu anha bamujahidaati bwe batyo banabeera bwe batyo kantu katono nnyo ne babuuka abazira bibadde bensubiramu obugumu. Kakati hadithi gye tujjaako an Salamata radiyallahu anha qalat dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala abi Salama wa qad shaqqa basarahu fa aghmadahu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله. ono mukyala bamutanga Hindu binti Abi Umayya ag'obuzaale bamutanga Hindu binti Abi Umayya naye yasinga kumanyikwa nalya Mama Salama kubanga first born we ye Salama omu ku bakyala ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ava Makka. Tugenda ku nsonga gyetukyaliko eyo okuba ebiwoobe naye nno ne bayinginiya wadde tuli bagumu mutusaasireko jamaani
ate bashukurani yakola ebyo. Omuntu wekitegeeza okuba nti mugumu nnyo tekitegeeza ate kumutikka buli kimu. Kakati Salama, jjukira nti Salama alina obufumbo gy'asooka nga tannajja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekino kigende ku likodi tukimanye nti abakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abakyala be bonna yabasanga balina gye bava mu bufumbo, ng'ogyeko omukyalo ogwo Aisha. Abasigadde bonna agenda basinkana nga balina obufumbo gye bava. Mutuleetera discomfort wano. Ate simanyi wedda tebiri bwe bityo. Nze ndabye emisomo okuva mu tawuni mu jjamu. Tulifena? Kati ffe emisomo tugijja mu mutwe. Bw'oba ojja mu mutwe bw'ofuna ebikutaataaganya oyinza okugendera awo n'otandika okusomesamu ate okulera abaana. Abakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 12, 11 bonna abasinkana balina gye bava. Era kyobalaba tebazaalawo baana kubanga bajjanga neki n'abaana baabwe. Naye Salama atunyumiza ng'akyali owa bbaawe oli taata Salama, bamutanga Abdussalam, yali jeno Saabalwanyi Namige. Twali naye mu lutalo olw'e Uhud n'afuna ebisago by'amaanyi ne bigaana okwona. N'abeera ku ndiri akabanga ng'ebisago biganya okwona, ebiwundu byali by'amaanyi bigaana okukala. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjanga n'amukyalira. Alabi musajja we jeno ali mu mbeera ki. Kati ku luno yasanga omusajja yafudde dda ng'ab'owaka tebamanyi. Tola Salama tuga nti dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salama wa qad shaqqa basarahu. Nabbi yayingira mu kisenge taata Salama mwe yali ng'amaaso gamaze okukaluba, gaali galalambadde waggulu. Kyokka ab'owaka bali tebakimanyi nti yafudde. Nabbi yamutuukako bw'ati, ye yali amanyi abafu, n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti fa agmabahu, n'agasindika ne geebikka. Faqala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. N'afumya eddoboozi erigamba nti bannange omwoyo bwe guba gufuluma mu mubiri amaaso gagugoberera. Fabajja nnaasu min ahli, abantu batandika okuba ebiwoobe. Abaana omukyala baali tebalina nti munnaabwe yafudde, kyabakanga. Kasana byagamba nti omwoyo bwe guba guva mu mubiri amaaso gagugoberera, ne bakimanya nti ono omusajja yafudde. Ne batandika okulombojja ebigambo ebitagambika. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asooka ate abasirikira n'abatukyukira. Nana kujja kufumbirwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nga tayiganga mateeka agafuga omukyalo omusiraamu bwe yeeyisa ng'aviriddwako owuwe. Yali tafunanga kijja kitya. Tulifena yali tayiganga butya omukyala bwe yeeyisa ng'afunye omusiiba. Mpalule anti bano banayita mu maaso. Tulinawo abato abalinnya ziwaya, kyokka olaba abato abazirinya weewuunya.
akati ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno abantu b'omu maka gano abaana b'omugenzi abakyala bali kyonna kukimanya nga tebayiganga nti omukyala yeyisa atya singa Allah bamuleetedde omusiiba kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallama yabatabuukira n'abakomako n'agamba nti bigo bimwogereza duwa tugenda kujjawo ekyokulya eyo duwa renti eyo duwa abaana banaakula batya bano eyo duwa la tadiu ala anfusikum illa bikhair temwogera temwesabira dduwa okujjako ennungi ng'edduwa ennungi zezirwa mu kaseera ako munnaffe ono gy'alaze kumusabirayo ffe tugenda ne twefaako ennyo abatulese mu muzigo batulesewa ye oli alaze walungi oli gy'alaze we walungi ennyo ffe twefaako atulese bubi atulese wala naye yalaze wabi ffenna ani atudda walina obukakafu nti munnaffe gy'alaze ffe atulese mu muzigo yagenze mu kalina yagenze nno mu kanyabwe kati kalinga mufulejje gowooza mu muzigo ogugo munene n'obunene naye yagenze mu kafulejje bwe kati kalinga akanya kayitamu amazzi nabbi sallallahu alaihi wasallam yamaliriza okutereeza abantu b'ennyumba eno n'abawa edduwa edduwa eyo nga mulimu ekyokuyiga eri ffenna batudde wano akagambo akasooka yagaa nti wakhulufuhu fi ahlihi ayi Allah omusajja ono mututte alisse wano omukyala alina abaana bana bonna bato nkusaba Allah tabaraka wa taala famire eno ogireetemu omwami anaalabirira abaana bano aleme bbajuza wakhulufuhu fi ahlihi eyenna edduwa erina okusomebwa buli kana ku buli mukyala oba omwami tunulira abaana bo bebenkana siiga ekifaananyi nga Allah akugjeewo munnaye nofunayo omukyala omulala osabanga Allah singa oba onzijeewo munnange naafunayo omukyala omulala abaana bange banaleme kubaliisa gayirigombe abaana bange baleme kukiraba nnyo nti mami yafa ze zimu ku ddwa eziyisibwako amaaso ate bba abakyala banyi ffe tufa giragirawo tujje mu muzigo kati bwogiririra eyo edduwa ze zimu ku ddwa ezina okusomebwa buli kanaku nti ayi Allah oba onzijuludde munnange kubanga tatayisimu oyo omulala akyali muvubuka akyetagayo omukyala bw'aba afunye omulala afune omuntu omulungi atalabise baana bange nabbi yasomera abi salama taata salama edduwa nti ayi Allah nkusaba omusajja ono mututte ejjeeno wange ne famire eno gireetemu omwami ng'abaana bano tebagenda kujula ekyewuunyisa edduwa Allah yagyanukula nabbi nawasa abi umusalama oluvannyuma lw'ebbanga edduwa Allah n'agyanukula abaana b'omugenzi abana ne bafuuka nga bali mu royal family first family kubanga mama waabwe afumbiddwa number 1 ne bafuuka ba ahlul bait tebalya zaka tebalya sadaka mama waabwe afuuse muka mukulu edduwa Allah janukula waita ekiseera nabbi n'awa ummu salama nafuka mama wa ummeno wa azwajuhu ummahatul mu'minin ne bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama tubaita ba mama ummu salama nayingira ba mama ba umma abaana be bonna abaana be baali bamulese nabo kazigo ne bafuna ekifo ekyokusulamu ekirungi kuba nabbi yali tapangisa yalina makaage sallallahu alaihi wasallama yalina ettaka e Madina bwe yabasangayo omukyalo omulala nga bazimba amaka amapya wali amuteeko amuleeta yenna n'entwala era ne wano waliwo ekyokuyiga ekiri ku baami abamu wadde tebali mu ddalasa eno bwamusanga alina obwana oga nti tojja nabaana kati abaana abalekewo tojja nabaana noga nti ono omwami yakula atya bw'oba oyagala okukwata obwongo bw'omukyala yenna gy'ava yenkana amuleeta n'abaana be olajja tutuula bwawo mirembe naye ng'ali eno abaana bali eri omutima gubeera eri amala omuga nti tojja nabaana nze ndi musajja musalafu nombuza obusalafu bulubolo okuwasa omukyala ng'omwami we afudde ekirimu empeera ezitagambika naye empeera ziva awamu ate mu kulabirira abantu abo ne bafuna obulamu obulungi we ziva omwami omukyala okufumbirwa omwami nasangawo obwana nga bwafiirwa maama waabo empeera ezitawo tezigambika naye ziririddawa abaana be
manya nti baana bo bava ku gwe kenyini gwe bazaala. Bw'oba omubonereza manya obonereza bubwo, omutima gwonna gutukuze. Ne bwe mubaamu akantu nga bw'oba omubonereza mulimu akantu, waliwo misango si mpeera. Tukendeeze okusoma eddwezi okusaba emaali yokka. Maali byanfuna, maali byanfuna. Lowoozaako ne kaseera kati nulira oba nawo bw'olina kati. Singa Allah akujjulla kati omukyala agenda okuddawo ake bagenda okuleeta, abaana baleme kukiraba nnyo nti mami yafa, kubanga nakyo kisoboka ne balaba nti wadde mami yafa naye tekirabise nnyo. Naye mubimu ku mwana atalerekekaye mwana ekika ekyo, omwana mulekwa n'omwana nga mama we yafa. Kyola Nabbi sallallahu yatugamba sallallahu nti ana wa kafiru yatim kahataini fil janna. Nze Nabbi wammwe n'omuntu alabirira mulekwa tugenda kubeera bwe tuti mu jjana, kubanga mulekwa si mwangu. Bw'oyagala omuyigiriza emirimu bambonyaabonya kubanga mami wange yafa. Bw'ogamba nti ate atule wali tabaako kyakwatako ate oba mubi, kati anaakula ki atalina kyayinza kukola, tasobola kukoza sowaani. Kati okuba ku byombi nkoleko kiruwa, gumiikiriza gwe suubira mpeera wani, kyonna kyoweebuuza tosobola kukola. N'obaleetera engoye nga zonna zifaanagana, yagamba nti olwange lwa ssente ntono kuzaabali. Kati mu butonde nga gwe omwana Adamu ekyo kikunyiga. Era ojja kusanga nga bumulekwa abantu bakagobyewo, ne anko gundi yakagoba ne gundi yakagoba. Butasobola kugumira bigambo, buba bwa bigambo. N'omwana n'omujja n'omusanga mu maka ng'ogenda mukuza, olina kuba mugumu nnyo nnyabo, kubanga buli kyonna kyokola, naddala ate omwana omuwala oba ofundako n'omulenzi, ate omulenzi alina nnyo obudde, niyo omuwala bwe mugayuza engoye ezo bambonyaabonya, bwe mala ozigolole bambonyaabonya. So nga ate ekyo kirungi gyali eri obulamu bwo obw'omu maaso. Ofumbe n'emmere emirimu gyonna okuva ku makya siwummula, emirimu gyonna nze njikola bwogwo. So nga naye gw'ozaala era bw'oti bw'ogenda omutendeka amanye nti omukyala abeera atya mu maka ge. Nzirayo ku dduwa eyo Nabbi gye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama, yagisabira musajja we Jeno Abu Salama ng'afudde nti ayi Allah, mu famire eno leetamu omwami anaatwala famire eno mu maaso, abaana ne batajula. Omukyala n'atajula nti kale mwami wange oli yafa, naye nga Nabbi naye asomeddwa eyo nga takimanyi nti mu maaso yajja okwowa omukyala oyo. Niyo oluvannyuma Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne yeewangulira omukyala oyo, era abaana ne bafuna obulamu obulungi obwaddako okuva ku olwo, kubanga bali bafunye taata omupya, ate nga taata ye Nabbi wa ummeeno sallallahu alaihi wasallama. Edduwa eyo togyerabiranga, tetuganye na kusaba ssente n'ebyenfuna naki, naye neyo buli kanaku giteekemu. Ayi Allah, bwe nzijuludde omwami wange aleeta omukyala wano atagenda kujuza baana bange, atagenda baliisa kagirigombe. Ani agisaba? Igwe kennyini. Abantu abamu tetukimanyanga nti omala okufa n'ova mu bulamu buno obw'ensi eno todda. Abamu balowooza ne mu ntaana mbu obujja bumukubirayo. Mu ntaana bwebanga n'ennyonta teyinza kukuluma emyaka gyonna gy'ogenda okumalayo, ate olwo byobuliri oyinza obirowooza. Ennyonta yokka tesobola, kubanga life yeeri teriimu ebyo. Obulamu bweri tebuliimu nti oba munnyu oba sukaali oba ebbugumu oba buli bulamu bulala. Hayatul barzakhiya, bulamu bweri obwejjiji. Abamu abatali nakukyogerako mbu bwe banfudde omwami awase, tosobola kumanya biri eno. Allah buyita hayatul barzakhiya, obulamu obwejjiji, kubanga toba wala nnyo bamufuti nnya, naye tuyinza kumanya biri eno. Just footage. Katula ntuli wano sobola okumanya ebiri ewuwe waka, naye just wali abamu babazikana mu nnimiro yaawo emmanju w'amaka ge, nakka wansi mutaka fuuti meka, tosobola kumanya biri eno. Waliwo ejjiji ly'amaanyi Allah lyatterawo, ate Allah alina obuyinza, kya mugaso nnyo gye tuli okubanga omugenzi tamanyi biri eno. Byentu bitu bitapuka. Anti bali tuli awo ng'oyingiddewo ku ssomero, ani abagaye mugobe school fees? Ani abagaye mugoba school fees?
naye kati babagubye fees batabaga tumanya biri eno Allah akikola nga tebigatta ali eri weeri n'abali eno bene usanga abakyala abamu bagana okuddamu okufumbirwa mbu Hajji ajja kudda akole ki obulamu bwalimu tamanyi nakumanya nti gwe gy'oli tamanyi nakumanya nti olina mukyala era osobola walinga omugasa mu ABCD kati edduwa eyo tugenze mu hadithi ya Salama okujjayo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalabanga batandise okukuba ebiwoobe n'okutema emiranga n'okwogera nga bafunye omusiiba gwakabatuukako bwe bati ne batandika okuba Nabbi n'abayagala batereeze nti omusiraamu omukyala takola bw'atyo bw'aba afunye omusiiba agumiikirize kubanga mu kulombojja n'okutemaatema bino n'okwogera bino n'ebiri ojja bikyamya okakkana ogwe mu shiriki oyogere ebikujja mu busiraamu oyogere ebitwogerwa mukyala musiraamu sirika gumiikiriza kuma ekikubirizibwa ku musiraamu ng'afunye omusiiba kuguma amaziga ne bagakunkumuka ne gatobya engoye zonna tewali buzibu naye ofubanga okulaba nti osirika kubanga bw'otandika okwogera ojja kubula control ate control bwebula ojja kwogera ebigambo nga byogera bantu bashiriiku kati gumiikiriza netwengerayo ne hadithi endala biidhinihi tabaraka wa taala banganye enjala etandise obbaluma naye ate nfunye omukisa okusomesa abayala anti abakufu basumagira busumagizi ate ffe situmanyi kulyako katono baleta emmere oli abanga efa obufi nayo ate nga ekimu ku bitendo by'omukkiriza tetuliwo okulya tulya kubaawo naye ffe endi eyaffe wano mu Africa eraga nti tuliwo okulya emmere y'abantu bana n'agiyo omuntu ogwo oliti era ekivaamu kyova olaba ffe tusobola kusaala swala za kiro n'essubuhi oluusi tuzeebakiramu lwaki endi eyaffe si ya busiraamu era si ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era si nkola y'abasalafu abatusooka abalongoofu kulya bwe batyo kaba katono bwe kati katono okukendezaako bukendeeza ku njala naye ffe tutabuka butabusi kati ekivaamu kusumagira